Tumaliriza olunaku olwaleero tuli live ku Sanika TV ala Sanika TV tuwezana media mwena wale kujja olunaku n'olukulu mulindwa nga tubadde tuteeza embeera okubanga tubategeeza mwala waka posta yafuluma omanye tuli ba comedians ne tubanga embeera ne mulowooza byakusaaga katusoke twala okusaasira eri munnaffe mu industry avudde mu bulamu bw'ensi kodi kyundowooza mabegako abadde mulaba nga twagezaako okubanga tunoonya akasente okujjanjaba comedians zaffe omuli Bobby Brown akola ne Niro saako ne Cold Chu owa Akoze University nga bazanya ne Nakayima so olunaku olwaleero ku makya batubikidde nti avudde mu bulamu bw'ensi tusikiremu katini inna lillahi wa inna ilaihi raji'un omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuza ekisa tujja sigala nga tubaye bigenda mu maaso kusanika toviirako ddala twebaza bannamawulire abaza olunaku olwaleero era twongera okwebaza nabayira okuwagira industry eno lwaki tudde wansi legend yagambye nga Amooti n'agamba bulijjo press conference zebakola mu ggwanga muno batuula ku ntebe ye n'agamba ye nga ye ayagala atuule wansi ne kapeti ente yandibaddewo naye twagambye Amooti kkiriza bannayuganda bajja lowooza nti owadde weekwasa nti akkiriza teekawo kapeti otuuleko oleme kubeera ku ground nga ground media so netusalawo mu mbeera eyo olunaku wali twagala bategeeza show 25 years of Amooti emyaka 25 egya comedy mu Uganda ono gwe twogerako ye legend wa comedy y'omu ku batusikiriza okuyingira comedy mu ggwanga naye nga tanaba kwogera tulina bannaffe emikwano gyaffe abaana abato n'abakulu badde balina okujja naye munaye mmanyi embeera bagala industry eguddemu nabe so abamu tubasindisa eri balina batwasanya njagala tuyite sayidi eno soke ababuuzeeko era tubuye lwaki agambye ku Amooti yejja kufiirawo nga 17 December kyolugenda okubeera wano nyinyi wetuli twagala bategeeza bijja abantu bagira nga wafunda ka Amooti banaye tugerekeri banawulire twalage ekifo tugenda okuleba manye nti wanene bulungi so agenda kuba bategeeza ku nsonga eyo kanyanirize omukulu Ivan okuva mu Tumbeetu Mary Heart Comedy naye asooke ayogereko ab'oluyomano bannange Amooti kyesooka okusaba olwo olunaku ssolo eriyo bannange Amooti jangu Amooti jangu obeerewo ku ssolo ogenda kubeerawo ayinza okujja ku ssaawa 6 n'abuuza abaana ekyeri luddawa Amooti musanze nansana mbadde nzija okubidde amasimu liitiriti musanze nansana nga nzija mujjaamu kati naye ali eri wabbali apaakinze nemukubira engombe mugamba muzeeyi tugenda ku press conference yo namubuza eriwa gamba ebikuuma nanga kamala okusooka otwala amatooke waka nkomewo nze kali nadduka ndowooza n'alyoka akola ki n'alyoka ajja but ladies and gentlemen those who support Amooti those who have seen Amooti from beginning from scratch waliwo abantu abali nga mumulabyeko okuva lwe yatandika ffe twamulabako we yatandikira but mumulabyeko I'm telling you the truth twakula ne tumusanga nti ono kayazanya comedy I'm telling you naye waliwo abantu bamulabyeko ab'emyaka gye mugamba nti wano Amooti atandika tumulaba ng'akyali bugibugi ng'akyalina muyimbi biki n'ebyo bingi nyo bannange mujje mumusupporting it's the only show we have on that day kwata omwana because he has performed for young children abavubuka abakulu mujje tuwagira Amooti nze kwa Amooti ngenda kufiirawo reason being he has been such a good inspiration to us ng'abavubuka abatandise comedy lwansonga tumigireko ebintu bingi nnyo persistency obutanyigira mu byabufuzi ebiteetaagisa biki nazanya comedy ng'ali clean n'ebirala bingi nnyo buli kimu tajja abannamawulire n'abasanyusa buli gulye n'omulabamu ng'alyoke ng'ali happy so we are here to support you Jajja Amooti just because you've always been a good character to the people so we thank you so much as Mary Heart Tumbeetu mwebale nnyo okutwagala omutima omulungi ennyo ogwakabi omukulu kabeera wa cyclone olwokuba TSTC bw'ekintu kino neebaza bannamawulire bonna abasobodde okujja olwaleero nebaza comedians abeerera olunaku lwaleero ate era kitalo nnyo nnyo ddala ekyomwana waffe Cold Chu okuva mu Akoze University bibaawo era musaba famire n'ab'enganda bye n'emikwano gye bagume ffenna lyekkubo ate omwoyo gwe Mukama agulamuza ekisa
olunaku lwa leero eno bagita testing press conference 1-2 eno badde testing olwaleero okupakasa abantu nti ddala kituufu kubanga bodde abamu bagamba walabika Amooti comedy bwe yagalako alimba comedy alimba tebiriiyo tekisoboka biki naye olunaku lwa leero lwaki mbayise bannamawulire mukakasa abantu nti ddala kituufu eno show egenda kubeerayo 25 years of Amooti 25 years of Amooti abakulu abagenzi abalala abakulu bakyatuuka Atawafali agene ya tuyesobera nesobera zimutarugi bannamawulire oli waliwo ekintu kimwogera nama temukitegeera bulungi kino kye bayita emitwe gy'amawulire emikulu sikati omukulu Kapapaali ne Sandi Kasooto nabo batuuse nabo bonna banniyo Amalola production show ey'emyaka 25 show teri ku Amooti yekka show eri ku bakomedians bonna mu Uganda kitegeeza nti comedy tumaze naye comedy amaze emyaka 25 mu Uganda ebbanga lyonna wabaddewo emizannyo gya drama mwalingamu comedy yes naye kino kyetwatandika kyali kirala so bannamawulire mwenna nsanyusa nnyo sagala kwogera bingi n'ensonga nti ebirala bimugenda okwagala okuwulira mugenda biwulira ku lunaku era olulala natuza press conference mutubuuze binaye mwagala naye omulamwa leero gubadde gwakubalaga kifo nti ekifo kigazi era kirungi mwenna mugenda bawa nti wali alina kamera ya mungu oba kamera zonna ndaba za tabu nti zizuumira n'okuzuuminga nangeri gyenzizeemu mbadde simanyi nti mubadde mundiko naye era waliwo omuyaaye mummwe ankutte mpaka lwentuuse nga ndi kawiiwiri so neyanza nnyo neyanzeege sina bigambo bingi olunaku lwaleero ndowooza mukulu omukulu mukulu Kabeera bannaye Kapapa itanababuuzaako ne Kasooto katuwe Kapapa alibuuza ku bantu obakukasendinga 13 ogenda kubaawo mbalamusizaako mwenna abakyala n'abasajja namusako ne ku bato bannange kola olunaku lwenyini ennaku z'omwezi 13 Desemba ono w'omwaka 2014 tugenda kubeera mu show ya Amooti Omubalanguzi ng'ajaguza emyaka 25 gy'amaze mu nsiike ya comedy mu nsiike ya industry ya comedy era nga kwolwo olunaku badde jala gavumenti yerumyuse abula erukuze nga lunaku lwa kujaguliza kwa Amooti era abato abakulu nsaba mujje muwagire kubanga comedy wa Amooti teyesitaza ncoba mwana ncoba muntu mukulu fenna atugatta era temulekayo abaana kuolwo olunaku mujje nange mwana munnaabwe ngenda vaayo era nga tugenda basanyusa nnyo nga nyama production ya Amooti Omubalanguzi musajja mujje mumuyirewo omubiri mujje tubeere naye yamaani ye mwetefutefu tusanyuka era tukoze lihaso eziwererako ddala ate nga tukyakola twagako olunaku lutuuke nga ddala emmere ejjulibwa ng'eyidde yamaani kyekyo kirinyinini ne mwana munnamu mumulabye abagambye lwakuba nti mwana munnamu alinamu ebirevu byamukeera ebirevu bya kika ebituufu tebinnamera so kitegeeza ekika kye balina ebirevu bingi twagala kuba mwana muwala Kasooto naye ayogerekereza na Uganda akowola abakyala bajje bagire mukyala mwanaye olaga nti mwami wawe gundi mwami wa mukyala wa munnaabwe era ddwe bassebo ne banyawo nesiimye okubalaba namwe mwesiimye okuntunuulira Kapapaali mukera okusala ebigambo ebinene ng'oli mwana muto ogenda kuwemula ate omuntu omukwabanyikana wati obuwanvu nkyakulu n'ennaku z'omwezi kyo tennaggwa kugambo 214 224 yessewo abalungi amanya Sandi Kasooto owa New Amalola production mbakoola nga 13 December tuli wano ku Uma Showgrounds
mujje tusanyuke tunyumirwe tuyimbe tuseke ne mu audience mujja avamu abamanyi comedy mujje tukole ffenna olunaku lunyume. Thank you. Twataddewo ebifo ebyenjawulo nkubanga okutandika leero omuntu ajja kuba asobola okufuna tiketi ye. Twagala munnayuganda obeereyo ofike ogambe baagira nga tebakoze tiketi bulungi mu budde nkubuza ate nkuzikidde sembera wali kiikiriza toyogera manyi nammwe bannaayi ono watumbeetu munne tasobodde kujja lekayi luto kakati azze so kati mbadde ntabagamba tujja kuba nepoints ez'enjawulo ezitunda tickets. Ojja kuba osobola okujja ku next media, ojja kuba osobola okufuna tiketi ya Amooti noba nga osobola okugifuna. Tulinaku abanjawulo abagambye nti bajja kuba basobola okutunda ku tiketi ezo era bano wammanga abantu ab'esayidi z'ekyanja waliwo visagi saaluuni obodda eri kungu agambye awo nti osobola oteekawo tiketi yagambye olwokwagalamu Amooti teekawo tiketi ab'ekyanja mujja kuzijjaawo ab'ekireka nakawa bada bweyogerere waliwo Alifoni Service Center ekireka kumpi ne Sherawo Alifoni Service Center ekireka naye wajjira kubeerawo tiketi osobola ogendawo n'ofuna tiketi yo. Then ab'emukono n'abangambye emukono nabo baagala tiketi era Alifoni Service Center alina emukono awo kukidde Nabuti nawo waliwo ku kizimbe ekiri awo gendawo tiketi ya Moto ojja gisangawo. Success Motors Nakawa yagambye teekawo tiketi zaffe bannayuganda mugenda kuzifuna wawe Nakawa ku bondi ya Success Motors nawe ojja kubeerawo tiketi. N'ebintu bino bigenda kuba byeyongera bingi. Ojja genda ku biiti wa Amooti gy'akolera ne Capital FM ojja kusangawo tiketi za Amooti nawe ojja zisangawo. Ab'e Nansana ewakyusi Nansana tutagayo ebifo bibiri tutagayo ebifo bya mirundi ebiri so ewakyusi e Nansana tiketi zijja kubaawo ab'e Nansana then tujja kufuna ekifo ekirala abatagenda bakyusi okusobola okufuna tiketi ezo kuba endowooza ewa Pastor Bugembe nawe okukyakira Pastor Bugembe kuba nayogeddeko naye n'agamba nti nawo tujja kubanga tusobola okufuna osobola okugenda ku kyakya Pastor Bugembe nono osobola okufuna tiketi ya Amooti Omubalanguzi. Tukyalengera ebifo ebirala by'enjawulo mu kibuga ojja kubanga osobola okubanga ofuna tiketi yo. Then mu kibuga wakati aba container village waliwo Nsanvu Agrochemicals mukwano gwange oyo Vincent Obi yagaye nawo mulete tiketi za Amooti so ab'omu container village awo Nsanvu Agrochemicals awo mujja kuba muguluma tiketi. Moonlight Band Restaurant Band Motel Kusalama Road abamanyi Moonlight ewa mukulu Paatu nawo waliwo tiketi za Amooti zigenda kubaawo so ab'Salama Road namwe twamalirizzaawo ku Moonlight Bar and Motel awo ojja kuba osobola okugula tiketi so tetwagala kwekwasa mbeera yonna buli wamu ojja kuba osobola okufuna tiketi ne ku next ticket nawo kujja kubaako bw'oyagala abaagala table $3 million n'Amooti ajja kugira kazi kime omulabeko okuba muyinza ogamba naye basi waddala oba osobola okuba ku 0779 880 339. Next ticket ngaye bagambye ne kwafumba tuli live Sanika TV ya live so twagala kwebaza ndowooza saa Amooti anaguza kifo njagala tuna ebibuuzo kimbiri yobuzala kuli nabe natete kyengera tiketi zigenda kubeera waawo ku Makanga building natete Busega waliwo offices da Demia Productions awo ku Makanga building ojja kuba osobola okubanga ofuna tiketi. Then negundi kasoda ina nayo ekifo aboku tikitoko kweziri ku mobile money yange so tubeere serious mu mbeera eyo wegaya tiketi wonna nebirafuna bigenda funa ebirala ebyenjawulo twagala Uganda abere nga asobola okufuna tiketi wonna w'abaali ng'agifuna ate nga eri authentic so ifo bye twagamba tujja kubanga tiketi zetuteekayo ziri authentic kyoberaliikira twagenda kukigula ku kibuga tugambye